Jeno Edward Katumba Wamala nga minisita w'ebyentambula wano munda mu ggwanga erya Uganda asabye bannayuganda n'okusingira ddala bakulembeze okwomya okunenya gavumenti buli kiseera olw'okwewola ensimbi kuba kino bakikola okutuusa empeereza ennungi ku bannayuganda. Ssente ezo ze twewola ze muwulira tetuzeewola ntuziteeka mu nsawo tezisasula musaala. Ssente ezo zikola mirimu, zikola enguudo ezo ennene, ze zireeta amasannyalaze, ze zikola ddaamu, zezileta amasannyalaze gali amanene ennaku zino ge mulaba abantu ate ge basala. Ono okwogera bino asinzidde Masuulita mu disitulikiti y'e Wakiso bw'abadde atongoza omulimu gw'okuyiwa oluguudo oluva e Kakiri Masuulita mpaka Mawale nga luno luwezaako kilomita 23 n'akatundu kamu nga lwakuwementa ensimbi za kuno weziwerera ddala obuwumbi 13 nga lwakolebwa mu nkola eya tekinologiya omupya okuva mu ggwanga erya Malaysia. The technology called Progress was introduced to Uganda here in 2016. Omukolo guno guyindidde mu kisaawe Masuulita nga gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu disitulikiti y'e Wakiso ne mu gavumenti eya wakati. Jeno Katumba agamba nti ensimbi gavumenti zeewola si za kwejalabya wabula zigibwayo okukolera bannayuganda ng'alaze obwetaavu bw'eggwanga bwe gutuuka ku nguudo za koolaasi nga ku nguudo eziri mu kilomita 200 kwakakolebwako 6 zokka. Tulina enguudo ze tuyita eza national ez'eggwanga ezitambuza ng'eggwanga kilomita 200 naye twakakubako koolaasi 64 n'olwekyo tukyalina olugendo lunene era omukulu oli abadde ayogera nti twewola ssente tetwewola za kulya twewola za kukola mirimu. Aliko enguudo zanokoddeyo eziteekeddwako ennyesira okusobola okumalawo akalipagano k'ebidduka mu kibuga Kampala nga kuno kuliko olw'ennakawuka Busaabala Kiramatoga n'okutuukira ddala e Buloba wamu n'endala nga bw'alambulula. Wabula yennyamidde olw'abannayuganda abagwamu omwoyo gw'eggwanga nga bano bakola gwa kusaanyaawo ebyo ebiba biteekebwa ku nguudo okuli obupande n'ebirala kyagamba nti kye kisibye obubenje ku nguudo. Fanica yenna alaga nti wali koona wano kasozi kano kati yenna bamusala. Entebbe expressway akatimba twakalyawo olwakati Uganda olemwa kakati awo gavumenti enetambula etya eyongereko ku buli kyetukola twongereko ng'ate byetukola betukola ki betuwanoona. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga awadde abateekerateekera ekibuga Kampala amagezi ag'okuzimba enguudo mu disitulikiti ey'e Wakiso kuba y'enkola yokka eyinza okuyambako okutebenkeza ekibuga Kampala. Kampala ayongera kubeera congested. Bwe mutuula mu cabinet, decongesting Kampala is only and only developing Wakiso. Ekyo lwe kirirema tujja kubeera. Abaka ba Parliamenti okuli omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima n'owa Busireyo Mambuka Paul Nsubuga baliko be basabye gavumenti okukolako omuli n'okulaba nga ssente okuva mu gavumenti z'ebitundu ezibalekera era ne basaba abantu okuba bakalabalaba ku kuzimba oluguudo luno. Nga ssente bwe zibonyaabonya nga abantu tebaziina zino ssente zaabwe za muwa musolo ba making use of it fe tulina kusaka ng'abakulembeze oba oliawo ate abantu balabe muti omusolo gwabwe gulina gikola ki kyegubayamba. Tujjukiza ku cabinet nti local government eno tugiddiza obuyinza bwayo obujjuvu decentralization era nga wetwogera mu constitution hawo okuviira ddala mu chapter 11 ng'eyogera ku maanyi ka local government kuba n'abakulembeze abalala okubadde RDC w'e Wakiso Justin Mbabazi baliko obubaka bwe bawadde abantu kyokka ne babalabula obuteetantala kubba bikozesebwa mu kuzimba luguudo luno. Omuntu yenna aliyo nga yeesunga nti projekiti etandise ngenda kubba amafuta kugaggawala ku kkubo lino bukukeeredde. Bw'omala okukola ebyo services ne zituuka abantu beetaaga akasente mu ki munsawo. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agalero.